Olwaleero tuli ba mukisa okubanga tukyazizza omu ku bannabyabufuzi abagundiivu abaluddewo ate nga n'ensonga engeri gyazirabamu mulondoozi wa nsonga esobola okubeera nga ate esinziirwako okulanga tuba tufuna enkyukakyuka singa oba ozigoberedde nga mwami Saddam Gaira sebo tusanze okulaba wa kibiina kya People's Progressive Party ekyamanyibwa ennyo era ekimanyiddwa ennyo ng'ekya Mukulu Jaberi Bidandi Sali. Lamusa kwa Labour Spark TV. Abatulaba mbalamusiza ate nembeebaza okukeererako. Nange gye mbeera eyo mba mbalaba olw'okuba nti programu ebeerawo ku makya ebiseera ebimu mba sinnavaawo oba olumu deliberately mbeerawo nsobola okutunulako ndabe biki ebigenda mu maaso. Bannayuganda babuzaabuzibwa ne bannabyabufuzi oba oliawo mwami Gaira ne mwami Magera kati ani president era oli ku kifo ki? Ekibiina kyaffe kirina constitution yakyo omukulembeze w'ekibiina abeera chairman nga bw'olaba owa NRM. Tetulinaamu president. Yes. Naye kakati tuyina ekirowoozo ky'okukyusa mu constitution yaffe eyo. Ebeere nti nno tufuna chairman w'ekibiina ne president w'ekibiina babeere ne roles ez'enjawulo. Naye eky'omukisa omubi okufaanana nga constitution ya NUP, constitution yaffe nayo bukyanga tugiteekayo nga tugezezzaako okugikyusaamu tebagigazeetinganga. N'olwekyo tetusobola kugikozesa mu kiseera kino until such a time nga bagigazeetinze. Olwo tujja kuba tugenda kwegamba mu new arrangement. Ekibiina kibeere ne president, ekibiina kibeere ne chairman. Mu kiseera kino gwe wandiise nga president wa party ye chairman wa party yenze. Alright. Omanye lwakibuuza ekibuuzo ekyo n'oluusi naffe mu mawulire tubuzaabuzibwa. Si lwakuba nti tuba tetumanyi naye bw'obeera ne bannabyabufuzi titles nabadde ne General Mugisha Muntu ng'ate agamba asinze mukulembeze w'ekibiina nti yeye coordinator. Awo oluusi bwe tubuzaabuzibwa naye ndowooza kisinziira ku ssemateeka era nga bw'ogambye bisinga oluusi ssemateeka w'ekibiina oluusi tuba tetwamugenda buziba nga mwe mulina oluusi bye mumanyi okutusinga. Twaga okutunuulira bufu bwe tulimu bwakwetekerateekera akalulu ka 2026 ensonga y'okukyusa obukulembeze ku miteerera gyonna okuviira ddala wansi eno ku byalo paka waggulu ku mukulembeze w'eggwanga. Naye bukyaliwo kati okusoomoozebwa okutandisa okulabika kampeyini mu nnaku nga 2-3 awo buli omu yali azikungiriza ng'atendereza nga bwe ziri ez'emirembe. Naye bwe tutuuse wano zitandise okulabikamu effujjo obugugumuko n'obwegugungo obulabikira wakati w'abawagizi naddala budde oluvuganya na b'ebitongole by'okwerinda. Twebuuza kino kikosa butya kaweefube wa budde oluvuganya mu buufu bwe balimu obw'okulanga baleetawo enkyukakyuka? Kigenda tukoseza ddala nnyo. Kigenda tukosa nnyo. Ekisooka kyetaaga kuvumirirwa nnyo. Bw'olaba engeri abayitibwa ab'ebyokwerinda gye bakubyemu abantu, kubanga nkozeseza ekigambo abayitibwa deliberately. Tulabye mu Uganda ojjukira bakakoza mutale kakoza mutale we yayinanga abantu abakubanga abantu emiggo. N'wabaawo bakibooko squad obajjukira baawa matukangana ku poliisi ku CPS. Kakati abantu ab'engeri eyo bazze babaawo bangi kakati naye nga kwegamba nga bedisguisinga nga ab'ebyokwerinda. Kakati kyenva mbayita nti abantu abo abeeyita ab'ebyokwerinda
okujja okutandika okuterrorizinga abannayuganda abatalina kye balina. Ndowooza nti omuntu yenna yenna ateekwa okuvumirira ekintu ekyo. Ate simanyi oba bannayuganda babadde balaba okumala kati emyaka ng'ebiri ku Northern Bypass okuva ku Northern Bypass ey'e Busega weegattira ku luli ove ku Northern Bypass ogende Entebbe Express woogattira ogende Entebbe okuva awo ng'ojja Busega otambule weetoolole roundabout y'e Busega otuuke mpaka Kyengera eyo yonna stretch gye mmenye okumala ng'emyaka 2 oba 3 ku makya n'olweggulo waliwo abantu abatunda emiggo. Abantu abatunda emiggo nga bagirina mu bundles. Naye kakati nga bulijjo ng'omuntu yeebuuza olumu nakyogerako mu press conference ne ngamba bannange Kampala teri balunda nti emiggo gino abantu gye babaguza bagitwalawa ate nga ne bamala okugigula toddayo okugiraba nti oba ogisange nga waliwo abantu abagikutte. Kati nga neebuuza emiggo gye giraga naye kati ndabanga emiggo gino nti gye giri gye babadde bagula gye babadde nga batembeeya kubanga nze badde neebuuza gye giraga ojaba bwe gifaanana exactly nagiri emiggo bwe gibadde gye batunda gyegyo gyennyini ng'abantu ogamba emiggo bagitwala kumala nga myaka 3 ng'emiggo egyo bagireeta. So kakati n'olwekyo kibi nnyo simanyi kubanga ogambye nti kinaatukosa tutya kisooka kutukosezaawo kubanga bwe bakuba baana b'abantu abaana bateekawo akalulu nga bagamba nti bataddewo kalulu kujja kukola ki buli omu akompiitinge. Naye kakati okuba nti okwo kwe kompiitinga okufaanana bwekuto okugamba olowooza nti bantu bameka bayinza okuvaayo senga ekyo kigenda mu maaso bagende balonde kijja kukosa abantu okugenda okulonda. In fact ekifaananyi kyekisiiga ekyo kiraganga nti akalulu ne bw'okakuba ne bw'otakakuba tewali kigenda kukyuka. Kati ekyo ye message gye basendinga. Omanyi President Museveni ye master wa violence era akyenyumirizaamu. Kakati bino byakola bino of course nze sinza agamba nti saabisuubira sinza agamba nti mbirabye naye saabisuubira kubanga twayingira mu kalulu ng'okuva mu 2021 tewali kikyuse ku byaliwo ne tukayingiramu nga tutegedde nteri bikyuse. Kakati twandibadde tuzze ng'era tuli prepared okubyaŋŋanga nga tumanyi nti tugenda kubifeesinga. Naye kati abikola deliberately ye President Museveni nti kino kicreatinga kye bayita apathy abantu okwetamu okulonda. Abantu we beetamu okulonda abasinga obutagenda kulonda baba ba opposition. Abe-NRM bo bonna basituka ne bagenda ne bakola ki ne balonda. Kakati senga nga tubeera milioni 15 ez'abalonzi milioni 8 ne zitajja kulonda. Oteekwa okwebuuza nti milioni 8 abatalonze babadde bawagizi ba side ki. Ebiseera ebisinga bw'onookola research ojja kukizuula nga abasinga ku bo b'opposition abaatidde okugenda nga bamanyi nti bino ne bebalonda tewali ekigenda okuvaamu kiri predetermined kyekya bulijjo. So kati nze ndowooza nti violence eno ekisinga kyegenderera kyekyo. Kakati ate ku side ey'okubiri ndabanga ate naffe abazannyidde mu mikono gya President Museveni kubanga President Museveni bw'omutwala mu waka akazannyo ka violence
oba omututte mu mazzi ag'ennyanja mwasobola okuwugira muba omututte oba omututte mu ocean. Ekyo nkyogera nti naffe tulinga abazanyeddemu lwa nsonga nti message oba ebigambo bye tufulumya byongera okuweaponizinga Museveni. Kankuwa ekyokulabirako. President Kyagulanyi yabadde gulu wano ekira n'agamba nti abasirikale ba poliisi bali 7,000. Bamuwulidde? N'agamba nti ebyalo mu Uganda biri 7,000 nga mu 6. N'olwekyo abasirikale abo ne bw'oba oyagadde kuteeka omu yekka ku kyalo, ku buli kyalo oteekeko omu, tebakola ki? Tebamala. N'olwekyo abo tubasobola. Eyo message strategically ne bw'oba ng'okimanyi togireeta ku political rally. Strategically obaako gy'ogyogerera. Kubanga bw'ogyogerera awo oba olina abalala b'oggudde amaaso okutandika okukweteekerateekera. Okutandika okukweteekerateekera. Era nze reaction zino z'endaba zino ziyinza okuba nti n'okujja amangu bwe ziti zivudde ku statements ezo. Ziringa eziri provocative. Omuntu agamba nti bano kubanga bw'oga nti bano tubasobola n'omenya n'ennamba n'oga nti bano kakati bwe baba bajja full throttle babakange waleme kubaawo akola ki ajja muto wansi. So ndowooza nti nno nga tumanyi nti tulina gavumenti eri brutal bweti, ebigambo bye tukozesa mu campaign tubyegendereze kubanga ejja kutuuka ekiseera efune ne justification ey'okutukuba n'okututokyalinga n'okutukwata. Efune justification kwegamba nga bw'eba ekikoze ng'ekikola ng'aga nti bo bandikoze batya, mujjukira bano kye baagamba wano, mujjukira wano kye baagamba wano. Kati nga statement endala era emu ndowooza nti yagyogera mu ngeri sarcastic nga tayinza kuba nti yali agitegeeza. Oga nti nze ndi muyeekera, nze saabayeekera, mwenna muli bayeekera, kakati okuduumira nduumidde leero, mwenna mugende mukole mission. Ndowooza nti ebyo ebintu yali abyogera sarcastically. Naye bw'oba obyogera ku muntu gw'omanyi afaanana ne President Museveni, ajjayo embazzi okutta enswera. Ajjayo embazzi okutta enswera. Oteekwa okwegendereza n'oga nti bano bwe njogera bwe nti bano mba mbatadde mu abawagizi, mba mbatadde mu mbeera ki, kubanga ate bo abawagizi tebalinga ggwe. Gw'olina immunity, gwe ne bwe bakukwata enkya basobola okkuta. Bali oluusi baba bakwata n'okumanya tebamanyibwa nti bakoze eki? Gabula. Kyokka ate abo bennyini b'oluusi b'oyogereramu bo interpretation yaabwe ey'ebintu nafu. Awo wennyini Mohamed Saddam njagala kuyingiriramu nti opposition kyanga tuyingire enkola n'ebibiina ebingi, tuli mu myaka 22 tuba tutambula. Naye temulina kye muyize kuba nti such statement ng'eya Mwami Kyagulanyi gye yakoze oba gyazzaako zaawulikako ne mu kalulu ka 2016 Dr. Besigye yatuuka n'okugamba nti alina percentage mu magye emukkiririzaamu. Yabyogera mu 2016. Kakati bwe biba nga birina kye byaleeta obukosefu bwe kyaleeta ku ngeri gye mulina okwesaamu empikizo y'obufuzi ne mulabula omulabe, kakati bikomyewo, kitegeeza wakati awo between 26 ne 2025 temulina bateekateeka bakwata mu muli ku lodda oluvuganya
ne musigala nga mukoma eri bannayuganda ne muba bakoze ensobi era. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo naye ekireesedde Uganda ekizibu ne President Museveni senga abadde akyayinayo emyaka emirala okudda obuto nti yanditufuze n'emyaka emirala. Ekimu ku bintu ebisinga okutuleetera ekizibu ky'ekigambo ky'oyogedde nti opposition. Kakati wagenda ne wajjawo ekintu nti wano waliwo President Museveni dictator gwe twagala okuggyako. Kyokka ate ne wajjawo ky'oyise ebibiina by'obufuzi. Kati eyo confusion ya bintu ebi yetusibyeko kino ky'ogamba. Kubanga tewaliwo kibiina kye bayita opposition. Nti n'olwekyo ekibiina kye bayita opposition kyagenze ne kituula mu kisenge wali ne kibaako bye kikkaanyaako nti bye kigenda okutambuza. Kati eno tweyita ba opposition, tuli mu opposition naye kyekka buli omu ayina ekibiina. Kakati buli kibiina kirina ekigendererwa kyakyo. Oluusi ekibiina ekimu immediate bigendererwa byakyo si kujjako President Museveni. Nkozesezza ekigambo oluusi ekibiina ekimu oba ekirala ebigendererwa byakyo biyinza okuba nga si kujjako President Museveni naye nga kiri mu mubumbirano bwe tuyita opposition. Kakati ekyo toyinza kukigamba nti byokola wali bijja kukibindinga kubanga ate temwatudde na kubiteesaako. Era kyova olya nga abantu bwe bakozesa ekigambo nti gundi yatuliddemu olukwe. Otera okubiwulira mu opposition. Kati ekibuuzo kijja nti eyakuliddemu olukwe mwatuddewa ne mukkaanya ku ki? Okwawukana ku kye mwakkaanyiza. Olyoka ogambe nti nno nti yayawukanye ku kye twakkaanyizaako. Kakati gwe naye bw'otuula eri ewuwo n'obaako by'okkaanyizaako mu kibiina kyo byeyagala mukole naye ng'obiraba nti nno obikola ku lw'opposition. Kati bw'oba tobigambye mulala kubikkaanyaako ate omugambo otya nti yakuliddamu olukwe. So kakati ekyo kyekizibu kye tusanga twetaaga kubeerawo na mukulembeze kwegamba asukka ku kibiina ky'ebyobufuzi. Omukulembeze asukka ku kibiina ky'ebyobufuzi. Dr. Kizza Besigye yali agezaako okwagala okusukka ku FDC. Yali agezaako era kyamuleeta ebizibu bingi kyova olaba ng'agenda e Katonga. Ng'ab'ekibiina bo baagala concentrating ku kibiina nga ye agamba nti awadde ebibiina tubirina naye waliwo ekizibu ekinene kye tulina okukola ki? Okwaŋŋanga. Kakati awo yali agezaako okuseeseetuka okuva mu kibiina wadde ng'akirimu atunuulire ekifaananyi ekinene. Kati ekyo kiba kikuyamba nti osobola okuyita owa DP, osobola okuyita owa UPC, osobola okuyita owa People's Progressive Party ne mutuula. Kati awo bwe mukkaanya bye mugjeemu omuntu n'abalyamu olukwe muli baddembe okumunenya. Naye kakati gwe teebereza mu kiseera kino era waliwo n'abantu bangi ababuuza ekibuuzo nti mukulu Saddam ng'ebibiina byammwe tebinnalangirira gwe biwagira kuba president byotalaba mu lwokaano luno kuba president tebyaleeta presidential candidate naye tebirina na gwe bigamba nti ono gwe tusimbye mugongo. Kati era abo ntera okubagamba ne mbagamba nti bannange obuwagizi banoonya bunoonye. Obuwagizi banoonya bunoonye. Bw'oba oyagala political support yonna gw'agyagala gw'ogenda ne weeyanjulira bw'oyagalamu support n'obawa n'ensonga lwaki oyagala bakole ki? Bakuwagire. Ne mbabuuza nti kakati bwe watabaawo political party na presidential candidate yazze mu kibiina kyange oba ekibiina gundi kukiraga nti nze mutuufu w'okulonda era n'ensonga n'aziwa kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi mulina n'okukkaanya nti okke nkuwagira naye bw'otuuka mu buyinza nfuniramu wa biki by'ogenda okuteeka mu nkola oba ng'ekibiina nze gundi yange neeba rooro yange neeba ki mu gavumenti yo. Ebibiina ku bibiina bwe bityo bwe bikola. Eriyo abalowooza Mwami Saddam nti buli lwabaawo akulembeddemu oba akutte omumuli ne bwe mu kutandika wano mwali mukkaanya naye kasita abasukkulumako
kya buntu era kya butonde omuntu okufuna akasajja ku mutima oba okukwatibwa munno obujja ne mugaana okusimba mugongo gwe era waliyo bangi be banenya nti ne kalulu kali obubaka 221 abalina okububuulyawo balabye awali amasannyalaze ne bagaana lwaki olinda nzize gy'oli bwe tuba nga ffena tuli ku mulamwa gwa kuleetawo enkyukakyuka wano nazzeewo ntya twakuyise kati kikyogamba nti abalala tebalina kumpita nze nina okugenda bw'ogendayo ne bakuyira supu bwe tuba tuli mu lutalo luno olw'okuleetawo enkyukakyuka oba olutalo olw'okubaako kitufuna okuggyako nga gwe tutambula bulijjo naawe naye nga olina ebirowoozo biri paralelo nga kino oluusi tekibalabisa nekitandika okuboolekanga ababadde anti nze nkubuuzizza nti gwe wampise gwe tonoonya na support wabula wampise kukola program anoonya obwa president naturally bw'oba onoonya bwa president manya nti waliwo abantu abajja okufuna akasajja kuki ku mutima waliwo n'abajja okukulwanyisa tekivaawo obuvunaanyizibwa bwo buli obu kuba muzaŋŋanda kubamatiza kubakola ki kubamatiza President Museveni bwe yagenda mu nsiko yasanga balule baakola ebibiina by'abayeekera ye yagenda n'abamatiza ne bamwegattako n'amatiza bakakooza mutale baali balina bibinja by'abayeekera byabwe ne bamwegattako awo bonna bakasirya eggwanga yabamatiza bumatiza okukola kyokumwegatta kuba Brigadier Moses ali ono gwe mulaba yalina ekibiina ky'abayeekera nga bakiyita ndowooza oba National Rescue Front something like that ne Bajuma Oris kakati abo bonna yabamatiza ate abo yagendanga okubamatiza nga ne mu gavumenti yennyini gy'alwanyisa ate alinamu bakolagana nabo nga bali magye nga bali ku madaala ga waggulu kakati oyo alwakulaga nti yali ayagala ki buyinza naye ne bwe yamala okuwangula nga olutalo aluwangudde bw'ati bwe yatuuka wano yakwata Mayanja Nkanji kakyama Mayanja Bubeka n'akwata Bidandi Sali n'akwata Kintu Musoke Kirunda Kive Jijja n'akwata ba Kafumbe Mukasa Nathan Kalema kwegamba babonna abalinga kye naise statecraft abamanyi bwe bakola ebintu abamanyi bwe bakola ebintu kyokka nga avudde mu nsiko tewali naamuvuganya be yava nabo mu nsiko babeesige nga nabo baasoma yabaleka bbali n'asooka n'akwata bano n'akonsolidating obuyinza emyaka 14 bano be yazze nabo ne batandika nga bayize n'alyoka atandika okugenda ng'ajjamu omu ku bali abaatalwana nabo amaliriza atufuza emyaka ameka mu abo be yagenda ng'aleeta together ab'obusajja ku mitima baalimu kubanga be yali ajje ne mu buyinza naye ebbanga lyonna abadde ng'akola okulaba nti abasika aboogereza abaleete mu gavumenti naye kaakati twayingira mu kalulu kano nga FDC ngeri yokka DP ngeri yokka People's Progressive Party ngeri yokka gwe kakati labanga People's Progressive Party nze tubadde genti nina relationship n'abali mu nuupu omwo eri personal ey'omuntu ku muntu naye naffe ng'ekibiina tebatutuukirirangako nti mujje tukole ffenna naye nga mu kalulu akawedde nze era nagenda n'enkola nabo ne mu by-elections zino ezibaddewo nga bwe ndaba nga tugenda ku polling day naye ndaba nti tuyinza obutaba nabo ba polling agent bamala nga nzirira declaration for gundi ze bayita ebbaluwa zina appointment letters eza PPP n'enzigabanako nabo kituyambe nti bwe bajjawo bano ba agent nga babatutte bano abalala baba we bali naye wadde ebyo byonna bibaddewo sifunangako wadde invitation wadde ebbaluwa esaba obuwagizi
kyate ng'oggyeeko ekyo waliwo n'ekirala kyemulina okutunuulira. Senga nga nsalawo tugde kati nze mpagira Bobi Wine gwe ngenda okulonda buli omu akimanyi. Ogambye otya? Mu kalulu kano ngenda mukalulu kano ngenda kulonda Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Gwa People's Progressive Party. Gwe ngenda okulonda. President. Yes. Why? President wa People's Progressive Party agenda londa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe ngenda okulonda. Platform. Why? Lwaki? Mumanyi. Kimu. Kyekyo kyokka. Kimala. President Museveni munzize mulwanyisa myaka 3 sisobola muwa akalulu. Abasigadde sibamanyi. Ate tebajjangako wange kunsaba kalulu ate sibamanyi. Munyagwa muntu mbalaba bulabi ne twesanga awo sibamanyi. Kugambye nti Honorable Bobi Wine mumanyi ne family. Kati ne bw'aliba asobezza nga sisobola mutuukirira. Ndigamba Nyanzi nti genda omutuukirire. Ndigamba Namuleme nti mutuukirire. Ekyo kye kigenda omumpeesa akalulu. Naye mwami Saddam nga sira kimala nga president w'ekibiina teebereza nga mmaze n'okugamba nti gwe nja okuwa akalulu. Natandise ddeera okuteebereza. Najja mu constituency yange ewali candidate wange n'abagamba oyo candidate temumuwa akalulu mulonde wali ambuleera wokka. Okiraba? Era nti gye mbadde ndagenda. Kakati nze ng'omuntu nkugambye lwaki mulonda. Naye ate bwe mba mu kibiina nga nyambadde kooti y'ekibiina jjukira nti nsimbyewo ba candidates. Yes. Nina member of parliament omwe ekibiina kyange kirina member of parliament omu mu parliament ya Uganda. Kituufu. Kati nsimbyewo n'abalala naye senga ajja mu constituency gye nninayo MP. Ate n'agamba mulonda ambuleera yokka bw'olonda eno waggulu Kyagulanyi ate eno n'olonda omulala oba Kapere. Statement eyo mwagiwuliddeko? Tuliza tuziwulira. Honorable Mwanga Kivumbi yajogeredde oba Masaka nti bw'olonda eno waggulu Kyagulanyi ate eno n'olonda omulala oba Kapere. Kakati bwe mba president w'ekibiina n'ompita Kapere olw'okulonda president wo wano n'ennonda candidate wange, ekyo kyekizibu opposition eno kyesanze ey'omulundi guno. Ogerera ziri 25 ezisobola okuwera essaawa 3 eza Kalasamanzi k'olunaku olwaleero. Ndine Saddam Gaira, president w'ekibiina kya People's chairman wa People's Progressive Party, ekibiina ekimu ku ebyobufuzi era nga kizze kivuganya mu mitendera egy'enjawulo era mu ngeri enjawulo mu bibiina ebirala ng'oggyeko bino ebigundiivu ebiriwo ky'ekibiina kyokka ekirina omubaka mu parliament. Mu parliament nenamuzika emirimu gyayo mu gwokutaano gw'omwaka ogujja. Mwami Saddam tugenda okuwumulako ng'onkakasa nti embeera eriwo ey'okuba nga aboludde oluvuganya abo babakulembeddemu nga bakutta omumuli tebakozewo initiative eraga nti baboogereza n'okukkirizisa abalobe beegattako. Terinaawo. Tewaliwo na attempt yonna. Waliwo ekifaananyi Dr. ajja kukimpa ekibalaga opposition bibiina nga 4 nga bali wamu ekavula eyo. Kibaako statement gye kiweereza eri abalonzi. Naye obuzibu buvaawa okubanga tekibeera tangible bukyandibadde tusuubira. Eyo yonna gye watulaba. Kubanga nze mbadde nga mbeera mu meetings ezo. Tetuteesangako ku kya 2026. Muba mu history. Tugenda bugenzi kukola activity. Kubanga ekifaananyi ekyo ne mubeerawo ku mukolo you grace the ceremony, yes that is good. Naye after that muyinza okuba oluusi eyandibadde aboogereza nga mwe mwetaaga okubeera handlers. Waliwo ebintu ebimu byolina okwewaganya obwewaganya oba ng'oyagala enkyukakyuka olumu bwalowooza. Kankubuulire omukulembeze kassa weesowolayo bw'oti ng'ogamba nti njagala kukola ki kukulembera kuba kulembera. Bagamba nti the buck stops with you. Oba tolina mulala gw'ogamba nti ate akikoze gw'oba olina okukikola. Era nze olumu waliwo omuntu omu yali agamba mu kalulu ako akaggwa ng'agamba naye nupu mulina okugyebaza kubanga kibiina kito
ne president wakyo muto bakoze kye bakoze ne mubuuza nti sebo omuto gwe wali yagala okukwasa eggwanga oba ekibiina ekito kye wali yagala okukwasa eggwanga kubanga toyinza kuleeta justification ya buto ng'obadde oyagala kukwata bukulembeze bwa ggwanga. The moment keweesobolayo bwoti ffe tumanya osobola kati ebintu ebirina okukolebwa ggwe oyo asaba obukulembeze bw'eggwanga ng'olina okubikola bw'otobikola oba olemeddwa okukola ebibadde bikola ki bikusuubirwamu. Kakati gwe kyogamba nti omuntu ajja kugenda kakati gwe oyingira otya mu nnyumba ng'olabamu abafuluma nga bagamba mulimu omuliro nti nze gye ngenda okuyingira. Kakati bw'olaba nga Mpuuga afulumye n'olaba nga Bwanika afulumye nga bajosi baagala bafuluma nga bani bafuluma kakati gwe gw'ogamba oyo ayingire nga tebamuyise abaana kyeyenoonyeza abagatisa azijjewo eziyingira. So nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwonna bukyalina omuntu omu ayagala obukulembeze bw'eggwanga kuba ffenna situyinza kubeera bapulezidenti ba Uganda muvaamu omuntu omu yaga nti kino nkisobola kati yo yakisobola yatekinga initiatives okukola ki okukikola. Kyenkugambye nti ye Pulezidenti Museveni kyakola essaawa zino nakati ab'opposition akyabatumira abantu akyabatumira abantu ne golaba nga ali insignificant yamutumira omuntu Mwami Museveni. Nze kabino kambyogerere wano ku TV nakasisinkana abantu ba mirundi ndowooza 5 okunyingiza NRM nga batumiddwa. Nasooka kusisinkana Rukahana Rugunda yali saawa minisita ne Crispus Kiyonga nga Crispus Kiyonga minisita wa health nga Rugunda minisita wa presidency ne bantwala ne bansuza ewa Rugunda okumala wiiki namba nga bantokota kuyingira NRM ewa Rugunda ekabaale kumpi nga bantu tena kunkweka ne bannemwa Salimu Sale yankubira simu kuganga simayina kumanya simu ye nga nganze jeno ki nalina bachairman Nyanza abawaka eyo mu mwaka gwa 10 oba 2005 oba mwemeka nga nina kapata awakani bachairman Nyanza awo nga wakube simu nze Jeno Sale konzo wawa ndi Salimu Sale nkwagala twasisinkana ne twogera ne tulemaganwa angamba kuwagira Museveni ne mugamba nti bw'oba oyagala okwesimbawo kuba president gwe nja kuwagira naye ono gwe mmaze emyaka nga ngamba abantu nti mubi sina bwe nyimirira kazindaalo okugamba nti kati yalungiye tumukunde nga akyali director wa ISO oba Semwai ekimu ku byo yamutuma kati ye okukwatagana kwange ne Muzeeyi Bidandi Sali sakwatagana naye nti nno kubanga ali mu opposition yajja kunkuyega kuntwala mu NRM n'alemererwa kati bw'avaayo olw'okuba twali twasinkanako naye dda ne tulyoka tukwatagana nkulaga ezo zonna initiative gwe bwanditudde awo wandirowoozeza nti nze bwe mba sikoze na Pulezidenti Museveni gavumenti ye tebaawo. Ekyo Mwami Saddam kyawukana na kitya nekyaliwo mu 2016 bwe mba seerabidde mwasimba mu mugongo gwa Mambabazi. Yes. Bwe mubanga mwasimba mu mugongo gwa Mambabazi nga mu race mulimu retired Colonel Dr. Kiza Besigye ekiseera ekirala yali akulembedde gwe tulowooza nti yali akulembera mu Luvuganya. Oyagala tutegeeza nti Mwami Besigye ebbanga lyonna lye yajja mu Luvuganya mu kalukano tayogerangako era tebakkanya na Mwami Bidandi Sali to an extent nti ate bwe wavaayo omulala mu NRM Mambabazi ne mulabanga oyo ne mubuukira oyo ne mulabanga yalina amasannyalaze. Ekisooka Mwami Bidandi tomuleeta mu kalulu ka 2016 yali yavadda mu People's Progressive Party nga yali tayaringa dda
nga n'ebigenda mu maaso mu pate tabimanyi. Ogambye 2016 mwami Bidandi yali yava byonna bye mwasalangawo yali yava mu kibiina nga tabiriimu nga kweganga ekibiina yakita nga yakita dda nga resigning officially tayagala na kumanya takyayagala kati n'olwekyo decision ezo zaali zaffe bakulembeze mu kiseera ekyo tukisazizaamu kati ate lwaki twazikola number 1 Dr. Kizza Besigye olwamuwangula mu 2011 olwawangulani akalwa ka 2011 bekaggwa bwe bawangula Besigye ne bamuwangula okuva olwo yatandika okuleesa enjiri nti talidda mu kalulu nti era tewaliwo nsonga lwaki tugenda mu kalulu akategekebwe katyo eyo enjiri yagitambuza mpaka ku kalulu ka 2016 nga yenjiri gyatambuza yakaluta talaba nti kanzo kyusa obukulembeze era nakati akyogera n'ekyo yakyogera okuva mu 2011 mpaka mu 2016 kati senga ojjukira mu kiseera ekyo waliwo zebayitanga TDA TDA twagitandika nga twagala tulete presidential candidate omu ne bamemba ba parliament tusimbewo ogwogwo mu buli kifo nga opposition TDA eyo yamala emyezi nga tutuula eyo ekatoomi ewa mwami Bukenya naye nga Besigye ajja mu nkuŋŋaana ezo nga elder jjukira nga olwo omuntu ye president wa FDC nga ye tumuleetamu nga eminent person naye mu meeting ezo era ze twatuulamu nga Besigye agamba nti bino mmwe bye muteesaako ebyokulonda nze ebyo sibiriimu ebyo tebina kye bigenda kukola bino byekugamba meeting yazizzeemu naye agamba bye tuteesaako ebyokulonda ye tabiriimu tebina kye bigenda kutuyamba kakati laba tuteesa fe twagala kuleeta candidate omu tutuuse ku time egamba nti kakati tusunsule ba candidate ne criteria kwe twasinziira okulonda candidate twagamba aba FDC kuba ekibiina ekyali ekinene mu opposition ne tubagamba mwe muba mugidevelopinga ne bagidevelopinga ne bagituwa ne tugikkaanyaako kugamba nga buli gundi gye baleese buli point nga tugigabirako obubonero 10 naye nga gwe owandiika nti ono muwadde ku 10 muwaddeko bwe buti ne tugikkanyako ne bagireeta ebimu ku byo ebyalimu ani asinga okubeera ne experience mu kurunninga government ani asinza influence mu security organs ani asinza influence mu international relations ani asinga obuwagizi ani ayina sente zigenda okubankrollinga campaign ani asobola okugatta ku opposition kubanga onoonya abawagizi boolina obalina naye onoonya okuleeta abalala obakoleki bakwagatteko mu ebyo byonna byenkumenyedde of course mwalimu n'ebirala ne bwe mbibuuza gwe wandironze Mbabazi ebyo ne bwe mbibuuza gwe kati kubanga mu bantu mwalimu Mbabazi mwalimu muntu mwalimu Mawo muntu teyalimu mwalimu Mawo Gilbert Bukenya Besigye amama Mbabazi muntu teyalimu muntu ati teyalimu yali tayagala kwesimba kuwa president mu kiseera ekyo kati kwabo ne muntu ne bwe yandibaddemu era kwabo kwebyo byemmenye nga ze zaali koa wandironza amama Mbabazi mbuuza lwaki experience mu kurunninga state yali ngali waggulu kumpi ngali ku 80% yali super minister ku international relations jukira yali akabeera prime minister nga ku international relations ascoringa kumpi 90 kituufu yes nga bwogenda kwani asobola okubeera ne sente zirunninga campaign okubankrollinga campaign nga gwotiikinga nga bwogenda mu security nga gwotiikinga kakati nga dokita amusingako ekintu eki amusinzaako bantu kati nga abantu abo bamusingako twarizoninga nti abantu abo baali basemwogerere ne bava ku semwogerere ne badda ku Ssebaggala ne bava ku Ssebaggala ne badda ku Besigye kati olwaleero bali ku Bobi Wine
ekyo kitegeeza nti abo tebaba babo. Osobola ng'oli alina qualities ezisinga obungi naawe okugamba nti obuwagizi bwange kambuteeke ewoono ne mutambula. Kati ekyo tutuuka mu kalulu ako Dr. Besigye oba yachenjinga atya mind n'agamba nti kati agenda kwesimbawo bawodonga oto ne bajja ne bagiribacholanya ne bamufulumya mu meeting. Kakati bw'obeera ggwe wandifulumye naye nga mubadde mu meeting ebyo byonna bye mukanyizaako n'owagira ye. So ebyo opposition byezebeeramu ebifaanana ebizibu ebyo ebyokweyagaliza nti buli omu alaba ng'alina abantu ng'alina ge muyita amasannyalaze. Atuuka ekiseera n'alaba nga abalala tebalina kye bamugamba. Kakati ekyo kizibu kinene. Ekyo ekizibu Museveni takirina. Naye demographics ezo omuli youth involvement, urban and rural areas, differences ziri wakati w'abali mu byalo ne mu bitundu eby'ebibuga, abavubuka okwenyigira ennyo mu byobufuzi, tezirina engeri ezikyepinzeemu opposition y'ennaku zino era ziyinza okubaako kisalawo ekibatusiza ku seeri okubanga temubotola. Kankubuulire demographics ezo ze mulaba. Museveni nkugenda nti dictator. Ekisooka akalulu si kalowooza nti ke kagenda okumuggyako, naye he's a smart dictator. Talinga Tanzania. Nti Tanzania bawangula 98 ku 10. Bino ebyajjo ly'abalamu. Si ebyajjo ly'abalamu. Anti akugamba ndi political analyst. Yes. Okulonda kwonna okuzze kubeera Tanzania kubadde bwe kutyo. Chama cha Mapinduzi ng'ewangulira mu 9. Ngewangulira mu 9. Manyi toyaga ku referencing kuno okwakabaawo. Okwo okwakabaawo kufaanagana n'okubaddewo era abantu abatagoberera bya bufuzi balowoozezza nti Suluhu kye yakoze yeerangiridde ku 9 mu mmeka ku 10 bwe kutyo okulonda kwayo bwe kubadde. Now ye President Museveni si bwatyo. For him, he's a smart dictator. Kyakola anoonyaayo obululu kwanabbira. Kati mu byalo gye bamuwagira bo bonna bagenda ne balonda. Eno mu bibuga gye tusinga okuwagira opposition abasinga tebalonda. Abasinga baba mu mirimu nga bakola, abalala tebalina budde bwewandiisa. Kakati bwe mugenda okulonda abalonze, Museveni najja afuna 30 oba 34%. Eno mu kibuga. Kakati eno bwakufunako 34%, eri n'agenda n'afuna 80. N'afuna 90. Gw'onofuna 15. Kati obwo bulu bwa bukuŋŋaanya kwa bbira. Ate era na wabba. Mbale manyi guli omuwendo omunene gwafunye eri gumuyamba okubugiriza okwo kwa bbira. Kati ova olaba nti kiba kyetaaga bwe muba baakumulwanyisa mwenna ne mugatta amaanyi ne mukonsolidatinga ne mumukuba nga range nnene. Kati gwe tebereza wano Lukwago yafuna obulwa 20. Yes. Mu kalulu kali akaggwa. Aidha 16 oba 2. 19 kuba margin yali ya 16. 19. Kakati bw'abo bwe yafuna. Yamudya n'afuna 3. N'afuna 3. Oyo oba okyabba. Naye ate kati olwaleero Lukwago Nuupu egamba nti etaddewo candidate gwe bayitaani Balimwezo. Honorable Balimwezo. Engineer. Yes. Kati tebereza nti engineer Balimwezo senga anaafuna obulwa 8,000. Right? Lukwago n'afuna 10,000. Kubanga nina okukkiriza nti Lukwago yajja okuwangula. Yolwe bitumu byotago okwogera nga osimbako n'amannyo. Otandise n'okukola prediction ziwano. Prediction nina okukkiriza nti Lukwago ajja kuwangula. Ako wa Lord Mayor. Omulodi agenda wangula engineer. Balimwezo ajja kuteekawo fight. A formidable fight. Naye Lukwago nina okukkiriza nti ajja kuwangula. Okay. Naye kakati katugeze nti nawangudde n'emitwalo 10 ye Lukwago. Engineer afunye 8,000.
kati abawagizi abana wa inginiya akalulu bajja kutiikinga mboleera waggulu batiikinge n'amboleera Claude Mayor. Naye abantu Honorable Bobi Wine baana bagambye mu Kampala nti temuwalukwaga akalulu mukawe owamboleera abawagize emitwalo 10 abagenda okukawalukwago gujja kuba mukisa nnyo okugamba nti katukawe Bobi Wine kuba president. Bayinza obutalonda Museveni, bayinza obutalonda Munyagwa, bayinza obutalonda ani ne bakabulira ne bagana buganyi kulonda ka president ne bagamba nti abagundi bamuwe kufiirayo wakiri ne bagamba ababali mwezo bamuwe ewa Ssemujju Ibrahim Nganda nina okukkiriza nti musajja kuteekawo a formidable fight naye Ssemujju Nganda ajja kawangula. Oba mpulidde bulungi ogambye otya nti ewa Ssemujju Ibrahim Nganda musajja kuteekawo a formidable fight naye gye binaggwera nga Ssemujju akawangudde naye abawagizi ba Ssemujju mbuusabuusa nti banaalonda waggulu ne balonda Bobi Wine bayinza okugenda ne batiikingako MP waabwe ne bavaayo. Kati bw'abanga Ssemujju anaafuna emitwalo 4 Musi naafuna 3 kati egyena oba gwe togifunye ku bwa pulezidenti bw'ogigatta ku 10 egya Kampala bwebanga prediction yange nga tugeze ntuufu omanya nti egyo emitwalo 10 n'emeka 14. Kati bw'ogenda e Masaka ewa Mpuuga ne Bwanika abawagizi baabwe bw'oba tobalikonsayirinze nabo bayinza obutakuwa kalulu naye ate gwe kuba pulezidenti abantu abo obeetaaga bakuwa akalulu kubanga oyagala okuba pulezidenti Museveni ne maagini ki nene kakati bw'otokikola bajja ne balondako Mpuuga ne bagamba nti anti yagamba nti Mpuuga tebamuwa abooli gwe yagamba okumuwa be baba mulonda. Kyekizibu kye nakugambye nti bw'oba mukulembeze oyina by'oyina okutunuulira. Waliwo wano olutalo olubaddewo nga tunaatera okumaliriza. Tulina seconds nga 3. Olutalo olubaddewo ku Buganda Mengo tewagira Bobi Wine obadde oluwulira? Ekyo sikimanyi nti Mengo temuwagira. Ngambye kuwulira si kumanya. Gwe tomanyi kuba nange simanyi naye ebigambo byo byebiriwo si mu nkubo biri ku social media kwonna nti Mengo tewagira Bobi Wine nti era yamugana n'okumukyaza and so on. Ekyo kyonkiwulira okiwulira naye gwe weebuuze nti Mengo presidential candidate abeerawo emyezi egi 2 akalu ne kaggwa senga egamba nti empagira Bobi Wine akalu ne kaggwa nga so yawangudde kyekiddako Mwami Saddam neetaaga okuzza tubeeko byetwogera ebirala omulizi coalition kuba tulaba akalungu ake Cameroon baddewo top opposition ate gwe bagambye nti babbye si abadde leading opposition South Africa coalition zimu zikoledde naye wano tulaba nga tebalina kye babiizeemu n'ebira ebiringa ebyo ne Congo owokusatu ye yafuga eggwanga eyakwata ekyokusatu tugenda kuddamu nakubeeta Spark Machamba ne Saddam Gaira chairman wa People's Progressive Party kula munange Mika Irene ne production team yonna n'abalala bonna betukola nabo tugenda kuddamu ekya kumacha 12 kitundu nga tugguse wano.